This is from Pantilla the danger. Yes, alright. Kufifijja kwoli atenga ngamba njokola chama nyinyi dalo kwanga ate hoje kumido komudachike no bantu sena molire gafaka genda maso kwanga ate gatambula. Yes, kuba celebrities bafa wenne torolera atenga nja sokera dalo kusaba go wena tanaba kwanga o subscribing ku channel yafe hogene maso berenga o subscribing to yongere no lugambo rafe. Ina kwanga tentandika no mchala manyidwanga Veronica Jago goma nyinga Vinka. Mama Chikaba na kawere sawe no wadenga omwana tali naye wenjogera nayenga ye yunenda GMLS jali malida sana omukyalo no okuva yatuzalira wali baby mu February yabadde taddanga mukokola mirimu gya ku stage naye nga womanyi nti Uganda yo ekyali mu lockdown ensi endala ezisinga zagena maso kubanga ate zita abantu berira ki obulamu. Vinkono yavuddeyo ku Yidi n'abeera nga ate atwalibwa wali eri mu ggwanga erya Sudan mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba abeerenga performingako munange ku lunaku Ride era nga ewamulabye yabadde yeesabise bulungi okitegeera emisana awe bifaananyi ne bikaaba nga Hajati oli mwennyini mali kudusa wedde emirimu naye munange gye byaggweredde omukyalo ono mama teri ssente ennyangu ku nsi ya Mukama Katonda naawe gy'olabanga ennyangu naawe gy'olabanga ennyangu abantu bayita mu hustles ez'ekika ekyawaggulu. Omukyalo ono gye byaggweredde ng'Abasudani baagala kumutakula bijanjalo era nga woolaba emigere gyakoze ki gyavuddeyo ne giba nga gitandika okukaaba ku Yidi okwo ng'agezaako kubanga aperforminga. Munansonyiwa okuseka naye nga embeera bwetyo yagenze maaso kubanga ate efaananako munange ebintu tebyagenze bulungi naye singa yabadde wininwaji bandimuwuliddemu omussera yabakubyeko awo emigeregere emitonotono asobola okubanga ate munange yeetaakiriza abayaaya Abasudani obamanyi okuddako ku side ya mwana muwala amanyiddwa nga Namuwulya Grace gwe goyinza okuyita Grace Kani. Yes, ono naye agenze mu maaso okubanga ate agwa mu mbiza ba Facebook in-laws bagenze mu maaso okubanga ate bamukomerera yagenze n'abeera nga ate bamukolako ka make-up kali kennyini akalagirwa n'abeera nga atunula Magda sana nga ye bwe yagenze mu maaso okubanga ate akiraba oluvannyuma lw'okwerabako mu mira n'akwata akasimu ke atandika okwekuba ku bufanga tyu era bw'atyo n'abeera nga awupostinga ku social media platforms zenga mbutuufu alaba buli kimu kiri Magda sana munange ba concerned in-laws bavuddeyo nga bobamanyi ne batandika okukomerera Grace Kani ne bamuvuma ebiwanvu n'ebimpi nga bulijjo ekitera okubeera ku Chosen Becky era bwe batyo bagenze mu maaso ne bamusaba nti agende mu maaso n'okubanga agoba makeup artist eyagenze mu maaso okubanga ate amutunuza bw'ati nti ekisookera ddala colors zonna ze yamupaintinze tezigendera ku kala ye Grace Kani nti muddugavu bamukoze ebintu by'abantu beeru kwegamba ne bamulagira ddala nti teyanyumye namu n'akamu n'akatono ddala naye nga bomanyi yavuddeyo n'abanga ate yeetaakiriza olunaku olwaleero ng'apostinze ka video kali kekolabye emabegaawo n'agamba nti munange nze siri nalulungi nga mwe mulowooza munveeko wabula kyemmanyi nti nganze omuntu ndi mulungi anjagala atanjagala lekayo ate nze sajja waneeno mu mpaka za bulungi wabula najja kuba muziki mukole ekimunyumire muziki gwange ebyobulungi byange mbuveeko okitegeera. Yes, bw'atyo bagenze mu maaso okubanga ate ategeeza aba bagenze mu maaso okubanga bakola ki bamukalakata naye nga bo bamukalakase nga bw'okiwulira okuddako ku mwana mulezi amanyiddwa nga Daddy Andre. Ono yavuddeyo nga ali mu interview emu awo n'aba NBS n'agenda mu maaso okubategeeza nti byonna ebyaliwo wakati we ne Nina Rose ebyagenda mu maaso okubanga bitambula ku social media omwali n'obutambi buno bu audios obwagenda mu maaso okubanga butambula nga mulimu amaloboozi ge gennyini agamba mbu ezo zonna zaali stunt. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera nga ate ategeeza eggwanga n'agenda mu maaso n'okubanga ate annyonnyola ku nsonga y'okuba nti yajjayo ebifaananyi by'omukyalo ono ku Instagram ye n'abeera nga ate alekera n'okumufollowinga n'abategeeza nti tulina okuyiga okwawula business ne life y'omuntu nga omuntu n'agamba nti Instagram ya business so si ya love issues. Kati in the first place wembuliza nti lwaki yali ate abipostingayo if it is only business lwaki yapostingayo ebifaananyi ebyo naye ate namala nabijjayo agamba nti oba oliawo manager we ye yagenda mu maaso nti oba n'abijjayo gw'otegeera otya nti manager we cause accounts zino oluusi zimanagingibwa baani bamanager baabwe n'agamba nti ebyo temulina kubanga
bamubigoberera ekyokuba nti tafollowinga Nina Rose yamwani followinga tekitegeeza nti yamukyawa mu bulamu okitegeera bw'abanga ebifaananyi bye yabijjayo tekitegeeza nti ye nga ye omuntu Nina Rose yamujja ku mutima gwe nti ezo zonna zaali stunt baali balina kye bagezaako kukola ki okuyisaawo naye nti bo ng'abantu they are still an item wabula ate okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Nina Rose kinajjukirwa nti Daddy Andre nga tannaba kumwani followinga Nina Rose yali afollowinga Daddy Andre yekka naye nga kati wenjogera afollowinga abantu abawera ddala kati 29 omuwendo gukoze ki gukyuse okitegeera era nga naye ngenzeeko mu account ye ebifaananyi bya Daddy Andre nga bali wamu naye ebisinga obungi yabijjayo era nga ekifaananyi kiringa ekiriyo kisigaddeyo kimu ate nga nakyo kyagenza okusigalayo nga kirina ebingi mwe kyekweseeyo mu ndandanda so embeera yo bwetyo bweyimiridde ku laavu y'abacelebrity kwegamba byo byongera kukanga bukanza batannaba kubanga bayingira omukwano olw'ensonga nti abantu bangi nnyo ababeereyo ne batunulira abantu bano ne babeera nga munange babalabanga ababa inspiring okuddako ewamu na mulenzi amanyiddwa nga Jostede yagenda mu maaso okubanga ate asiramuka nga tuli mu kisiibo yagenda n'aleeta akafaananyi ka Haji ng'alina haki ze nnya nga zonna zigenda mu maaso okubanga zikola ki zimuliisa n'agenda mu maaso captioning n'agamba nti obwa Haji bannange bukola ki buwooma oba bunyuma okitegeera nga kyategeeza yeesunze ezo haki ennya baagenda mu maaso okubanga bamukalakata nti oba ze zimu ku nsonga ezaamuviirako okubanga ate asuulawo mukyala we ayingire obusiraamu asobole okufuna haki ennya kakati nno olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agamba nti yagalagaana obufumbo si bwangu okitegeera yakkiriza nti obufumbo si bwangu naye jjukira yavaayo n'ategeeza nti ye teyejjusa mukwano gwe gwe yalimu ne mukyala we olw'ensonga nti yagenda okitulamu nga mukyala we talina gy'amutwala yali mukyala atalina future naye okusinziira ku byalabye mu mukwano yavuddeyo naye n'aguwanikira n'agamba nti laavu girabe kola ki dduka abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne shaliya suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 573 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere nyongera okutegeeza nti ennamba ziri awo waggulu ku screen woba togiwulidde bulungi tunula butunuza awo waggulu ku screen kopinga w'ennamba beera ng'ate oba whatsappinga oba obakubire bajja kubanga ate bakukwasaganyiza ddala bulungi yes gye buvuddeko mu video eri gye twamaze emabega nakulaze nti omukulu amanyiddwa nga Dax Cartel yavuddeyo n'abeera ng'ate akola ki ateekawo caption n'ekifaananyi ekiraga nti mu bulungi ne mu bubi Momo 19 yewuwe kagwake keetonye kabikole bitya naye munange audio zizongera kubanga ate ziyiika eziva ewa mwana muwala amanyiddwa nga Momo 19 era nga wenjogera waliwo endala egenze maaso kubanga ate erikinga ngeraga nti Momo 19 ye teyejjusa mu kye yakoze ate nga tadda mabega era ng'alaga nti ye yakitadde agamba nti weyatuukidde okubanga ata byalabye bye bingi ye lwaki mwogera kansooke mukuweeko ate omwewulireko oluvannyuma tukite omuntu watuukira okuva mu bufumbo biba biganye buli kimu aba kikozere kigaana so saagala abantu beefule bategeera oba bantegeerera ngumama ebintu bijja ku social media so abagwa mu ttuluba eryo Momo lyayogerako mubadde bangi wano mu comments nga mugamba Momo ebintu bijja ku social media Momo kola bwoti ababuulidde kansuubire nti abadde loud and clear obufumbo bwo butyo buyimiridde abakutya abakukiyingira naye nze nkugamba kiyingire bwe kiba kyabike nga naawe okirimu ate omala okibuukemu ate okole ki oyingire ekirala naye nga bwentyo besobodde okubanga ate nkukolako olunaku olwaleero kansuubire nti sikoze bubi mubeere bulungi musule bulungi mbaagala nnyo mweraba